Oluganda Mukama waffe Yesu yeebazibwe nnyo. Nate era mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu mwenna. Ejjo twayogedde ku kabonero ka Antichrist oba akasitaani akagenda okuteekebwa ku bantu okubazikiriza. Leero oba akatugaanibwa Mukama nti yenna akakkiriza agenda mu nnyanja ey'omuliro olubeerera. Ate leero nzize okwogera ku nnamba ya Mukama waffe Yesu nti yo bw'ebanga sitaani ayina 666, Mukama waffe Yesu ayina 777. Era ng'ennamba eyo egattibwa bw'eti nti 7 bw'ogattako 7 ofuna 14, 14 bw'ogattako 7 omulala ofuna 21, 21 ebeera 21, 2 bw'ogattako emu ofuna 3. Ekitegeeza Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Eyo y'ennamba ya Mukama waffe Yesu. Era Yesu Kristo atugamba nti ayina engule 12 n'obuyinza oba bwe buyinza 12. Naye sitaani bwe yali ava mu ggulu yagwa n'ennamba 3 oba n'engule 3. Zezo ennamba za sitaani eyitibwa 8, 9 ne 11. Ndowooza muwulira bannange. 8, 9 ne 11 z'engule za sitaani era bwe buyinza bwe bw'akozesa wano ku nsi. Z'engule ze yagwa nazo okuva mu ggulu. Naye Yesu Kristo agamba ye engule ze 12 yasigala nazo era azirina. Naye ze nnamba 3, 8, 9 ne 11 za sitaani. Ze nnamba ze yagwa nazo bwe buyinza bw'akozesa. Yesu Kristo atugamba nti omuntu singa obeera ozze mu kyaki toteekeddwa buweebwa kifo mu mbeera bw'etyo oba mu nkula bw'etyo, wabula oteekeddwa okusooka okunoonya Mukama osobole okukula mu nsi ey'omwoyo. Era nga mu kusooka okunoonya Mukama, Mukama waffe Yesu Kristo atugamba nti ng'otandikira ku nnamba emu. Nnamba emu etegeeza Mukama, nnamba 2 etegeeza okweyawula ku sitaani n'ebintu by'ensi. Era Yesu Kristo atugamba nti ayagala okutwawula ku bantu b'ensi n'emikwano gy'ensi. Nga twawudde atya? Okutuggya ku bantu abo abakola ebitamusanyusa oba emikwano gye tuyinza okuba nga ffe gye tuyita emirungi naye nga ye alaba gigenda kutuggya mu maaso ge. Nnamba 3 etegeeza kukyuka, nti oyina okuba nga omulokole, oyina enjawulo wakati w'omuntu omulokole n'atali mulokole, wateeka okubeerawo enjawulo. Nga mulaba bwe bagamba Peetero nti alinga Yesu. Peetero yagaana oba yakyegaana lwa nsonga teyamanya nti ekifaananyi kya Mukama waffe Yesu kiri mu ye. Era Yesu Kristo n'ayongera okutunnyonnyola nti nnamba 4 etegeeza maanyi ga Mukama. Ekitegeeza nti tuba tulina okunoonya amaanyi ga Katonda, okubeera kumpi ne Mukama, tujjuzibwe amaanyi ga Mukama. Nnamba 5 etegeeza mukono gwa Mukama oba engalo 5 eza Mukama, omukono gwe kitegeeza obuweereza 5. Tuyina okunoonya Mukama omukono gwe okubeera mu bulamu bwaffe. Nnamba 7 etegeeza okubeera nti tunoonya Mukama 100 ku kinnaakyo, okubeera nga tuli mu ye munda, nga tutuukiridde munda mu Mukama munda. Nnamba 10 etegeeza kisa. Nnamba 12 etegeeza Godhead, Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Era Yesu Kristo atugamba nti kyova olaba nga n'abagoberezi bali 12. 12 nnamba ya Mukama.
era n'agamba nti abagoberezi baali 12 nga Yesu Kristo ye we 13. Naye Yuda Isikalioti bwe yavaako ne basigala 11, Yesu ne yeegattako ne babeera 12. 12 n'esigala nga nnamba ya Mukama. So lwaki byonna mbinnyonnyodde bwe batyo? Osobola okulaba ennamba ezo n'otamanya kye zitegeeza. Naye Mukama waffe bw'atyo bw'atunnyonnyola nti ennamba ezo bwe ziri. Era 12 esigala etegeeza n'ebika 12 ebya Isirayiri, 12 zezo ennamba za Mukama. Bw'olaba amayinja 12 era gasigala gategeeza ebika 12 ebya Isirayiri n'abagoberezi 12. Era 12 eyo esigala egattibwa nti 1+2 oba emugattako 2 ofuna 3 n'ebeera nnamba ya Mukama, Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Mukama abampeera omukisa era abanjagalire ennyo munnange mu linnya erya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Tunoonye Mukama mu mwoyo ne mu mazima, tweyawule ku bintu by'ensi, tukyuke, tunoonye amaanyi ga Katonda, tunoonye omukono gwa Mukama, tunoonye obutukuvu n'obutuukirivu, tunoonye ekisa okuba nga ekisa tubeere nga tukikozesa, ekiriwo tubeere nga tukikozesa mu butuufu bwakyo. Tusabe Omwoyo Omutukuvu enkozesa y'ekisa, tulabe nga Mukama waffe Yesu atusanga tutuukiridde. Tugezeeko okulaba nga tusemberera Mukama. Balokole bannange, tulekerawo okusaba Katonda ebintu by'ensi buli kaseera. Mukama atugamba tuyige okumusemberera. Mukama atugamba tuyige okunoonya okumumanya n'okumutegeera. Kubanga ali ddiipu nnyo oba ali buziba nnyo. Tewaliwo asobola kutegeera Mukama nga tanoonyezza nga talina Mwoyo Mutukuvu oba nga tamunoonyezza. Bannange, tunoonye Mukama tusobole okumanya ebintu eby'omunda ebyebuziba omubi by'abadde yatukweka eby'okutwaza abaana b'abantu mu ggeyeena. Tunoonye Katonda nga bw'akyayinzika okulabika ate nga bw'akyali okumpi. Leero atudde ku ntebe ey'ekisa, naye nkyagenda kugisituukako agende ku ntebe ey'omusango. Buli omu otandika okusalirwa omusango ng'ebikolwa bye bwe biri. Tunoonye Mukama tumanye ebintu bye bwe biri, tumanye ebintu bye kye bitegeeza, tumanye ebintu bwe bitambula, tusobole okusaanira obwakabaka bwa Katonda. Mukama abampeera omukisa.